omuliro ogwo omanyi emiriro buli gitandika bwe giti wabaawo ekitali kya bulijjo awo awantu siwe wali nti tebatunda mbaawo okyegedde naye omuliro okutandika okukwata ebyo ebyekiyayi ne gukwata ne gutuuka ne ku levo eyaka ne baguzikiza ne guddamu kubanga nalabye amugoba ng'alinga ayagala ogimutunuzaamu ne ŋŋamba emmwanyi emaze okuyitawo kati agenda kwebaza katonda agenda mwebazaako ki anti yebaza katonda ku lw'obulamu bwe n'omuyisa mu mbeera eyo gye yayitamu embeera ki gye yayitamu bonoona ssente bo bali mu kampeyini bali mu kusiriwaza bantu webaza katonda wandyebaziza katonda twawangula olutalo lw'emmwanyi ayambadde nze Gloria Bugie takyanyumira ng'ayambadde oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda nasaba mukama nampa akabina akanene ekyo nno kyajjanga ekyamagero bigambo bya mwana mwala ava peace yagambye nti people at school used to tell me that I didn't have nyash. I cried and went back home. I prayed and fasted, asking God to do a miracle, and here we are. The miracle happened. Mwana mwala pisa agamba nti yali munyiike etagambika olw'okuba nti akabina ke yalina kaali kati nninya bwe kati era abaana nga bamusekerera nti alina lubaawo wabula yaddayo n'afukamirira mukama n'amukaabirira n'amugamba wotankolera ekyamagero olunaku olwaleero ebyange naawe bikomye agenda okeerenkeera ng'entumu eyakabina. That is our peace for you. It's a Monday. Aba CD omusunsuzi erinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwe tuli olunaku olwaleero nga sinaba mwami Obote eno ekyo gye tuliko gyeyitibwa the opener tubeera buli lunaku olw'emmande akawungeezi ne tugenda maaso okuba nti tubagulirawo week mu bufu omwami Obote ajja ne opener n'agenda maaso okuba nti asumulula wiiki natunula mbadde mu weekend awo ate ne tugenda maaso okuba nga twetegereza ne week gye tugenda maaso n'okuba nti nno tujjako akawuuwo mu bufu obufaananako bwe butyo. Njagala kutegeeza kuba naffe aba Alson Painters UG abe bagenda maaso n'okuba nti bantembeeta okubeera wano bagamba nti ebiseera bya Ssekukkulu kyekiseera ogende maaso n'okuba nti osiiga ennyumba yo egende maaso n'okuba nti erabika ng'oli mu nnyumba efaanana bwetyo mukwano gwange. So Alson Painters Alison abo mbeetaaga bagamba genda maaso okuba nti obakubirako ku 0705 19 36 0705 1936 kale mwami Obote buuza ku bantu abatulaba twagala okubabuuzaako nti mwasuze mutya mwasibye mutya mwebala olwaleero wiiki etandise mukulikeeyo mu weekendi ate mukulikireyo ddala mu wiiki enkadde gye tukubye amabega. Mwebale byonna bye mutusizaako engalo abakoze mwebale kukola abatannakola mwebale butakola naye nammwe mukiraba mwera mukiwulira olaba obutakola mukiwulira kale nno ate n'abakoze ne batafuna temufaayo mwongere kukola kubanga mutonzi waffe yasalawo osobola okufuna enkeera nedda ssebo osobola okufuna n'obutafuna nedda ssebo ono tababuzaabuza bw'okola oteekwa okufuna ekibuuzo ekibeera wakati awo budde tubabuuzaako mwebale kubeerayo abafunye ebizibu waliwo abafunye ebizibu abagudde ku minkekeera egy'enjawulo tugenda maaso okuba nti nno tubasabira okutandikira awo wennyini ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero saidi z'amawanda road Kalerwe ng'oli ku saidi eno ng'ez'amawanda road omuliro gwagenze maaso n'okuba nga guteekera abo katale awo era waliwo bangi abafiiriddwa ebintu byabwe ebiwererako ddala waliwo bakwano bange naaba babiri kyesitamanyi woke nkubiddeko omu koze mbaddewo konkeddewo ku maca kasana akagundi omulala mulabe ku TV ye sitawanye mukubira mulabe ku TV nga NTV emubuuzaawo sitawanye mukubira naye nga kibi nnyo kibi ddala abantu abafunye ensasagge ekikulu ekyo olaba omuliro ogwo omanyi emiriro buli gitandika bwe giti wabaawo ekitali kya bulijjo. I want you to be very conscious about it. Awo awantu siwe wali nti tebatunda mbaawo okyegedde naye omuliro okutandika okukwata ebyo ebyekiyayi ne gukwata ne gutuuka ne ku levo eyaka
ne baguzikiza ne guddamu kubanga nze natandise okugutegeerako ssaawa 7 ogw'ekiro. I was on phone nedaba map media ng'ataddeyo post ndoza in like 2 minutes as it happened ndoza ye abadde ayitawo buyisi nafuna kati nagugwamu nakuba ebifaananyi n'abiweereza so neŋŋamba man kino nga kikambwemu ne mbaako benkubira awo ne baŋŋamba nti affe tuli walako bikyawo kuba naffe awo tulinawo emmaali zaffe mu magezi kaakati nze kinshookinze gwe mulirenge gye gwayaseemu nti tewali congested nnyo ontegedde ate obudde bwabadde kiro kubanga omuliro gwawo emisana gusobola okukwata ate gukuleeta ekizibu naye ekiro tewali congested nnyo kiri awo watadde so guba mwangu okuzikiza for that matter naye se omuliro gwaganya okuzikira ne guzikira mbu omu ne wazikira ate ne waddamu ne waaka so ebyokwegendereza bingi katujja tukyabitunuulira naye ettaka eryo omanyire ettaka ddene ate nnyini lyali omu ate bambi mukyala omanyire ettaka lyaba Majidu Musisi awakuta omuliro ettaka eryo weriti likkirira ne ligenda ddene liringa acres tegeza lituuka bwayise tituuka bwayise ne likoona ne lituuka waliwo eri ebisansa waliwo lwoyitamu n'otuuka kumpi liviira ddala ku luguudo kati kumpi ne lyagala ate okukoonera ku luguudo eri so it's really a big piece of land erimu ekangezi nga 3 kakati ettaka eryo tubadde tujja tubiwulira ffe abawangalirako mu Kalwere omwo ettaka eryo balyagala waliwo alyagala tetunategeera ani naye nga essaawa yonna likola ki gwejjukira buli omuliro lwe gwaka waliwo atadda kati waliwo abatagenda kudda anti kyenkugamba nti waliwo abagamba nti kanzizeewo naye ku 10 babaako 6 muba mugawunyi kizibu era okubeera ng'olina amaanyi agasobola ofiirwa capital yonna nodde engulu ng'oli Kalwere so kitegeeza so there is a possibility nti ettaka eryo liyinza okuba kati litandisa okufuna abalyegomba era abaagala okulitwala nze ndowooza tekyandibadde kibi naye omanye enkulaakulana nze sigaana nkulaakulana era njagala nnyo naye eyo approach si nnungi okitegeera kuba mutegeregane nennyini ttaka omanye mutegeregane nennyini ttaka mumugambo manye tuweeyo kagundi kagundi kebayita batya kebayita oba tukuwa eriizi oba tukole entegeeragana tugambe nti babaasi bange bosanzeewo tobajjaawo okitegeedde bano babaasi bosanzeewo tobakola ki tobajjaawo bw'ozimba kalina bwoti wansi omwaliriro ogusooka gubakole ki gubalekere nabo bakole begazaanye mumbeera efaanana bwete so tubasaasira abantu b'okukalwerwe nkubiddeko ku Uncle Duxi kansala naŋŋamba nti embeera bwetyo bweri naye nga embeera y'okuba nti ettaka eryo liriko embeera omanyi ettaka eryo omukyala aliriko ye famire y'abamajidu Musisi kakati bambi mukyala yaliwo maama yaliwo akaddiye naye kapuresha kangi balyagala ate naye talirwedde kutunda naye nze ndowooza bandibadde bakufuna entegeeragana bateese balabe naye approach eyo okwokya ebintu by'abantu sinungi naye bwekubanga yabadde accident nakyo tetukibuusa maaso twongera basabira bannaffe abageze maaso okubanga mufiirwa emaali yammwe kibi nnyo naye nga wiiki etandika ffe tubasabira omanyi mukama akube ekkubo eritali nabaddeko ba Pastor Bugembe Pastor Bugembe yabatumidde abaagaliwo gye nasabidde ejjo twabadde mu High People Music Awards babadde batuyise tugende tubabuuzeeko nabo ne tubabuuzaako naye nga mu byayogedde yagambye nti waliwo amaanyi ga Katonda agasinga ku gaki kugaffe so tomanya Katonda akuba ekkubo eritali emaali eyinza okuba eweddewo Katonda n'abikola ate mu ngeri ndala n'akuleetera ekyenjawulo bwe tuba tuvuddeyo eyo still weekend nga tugimaliriza oba nga tuyingira mu weekend waliwo akatambi akafulumye abajaasi
balina we babadde batudde. Waliwo abaana ababbira ku booda abasika obusawo n'amasimu. Omwana yazze ku booda n'abaza abajasi nga batudde waaba ngate waliwo n'abalala abali somewhere waliwo gayo mulalero omujasi. In fact nga waliwo abajasi tugambe bwetutu babiri batudde bali ku simu ebeeraga TikTok oba kyonna kye babadde beera babadde bali kugaliwo babadde kugaliwo nga naye olaba obote olaba omwana najja ye yabalaze ndi njagala okulaba bye mulabo basinga ate ng'essimu eri mu mikono gyange omwana n'agisuna kyokka abasajja nga balina emmundu anti mwe mutya mundu bo bali bagitye mundu babimanya ebyo Bobi Wine yayimba n'agamba waliwo gwe yagira nga bakutte mundu ye ng'alaba fimbo waliwo gwe yayimbako eyali ataddeko naye yali amuwayiriza omwana yasise essimu ku bajaasi n'aginyakula n'agibba n'akoleza akapiki n'agenda naye bwe nakirabe nze ekisookera ddala nga tonnagendawo oluba osika bwoti essimu piki n'ezikira ng'ezikira kyokuleka nga wali wakuloga okuleka ng'obubbi bwo tewabwetegekera just imagine ng'omaze osika essimu y'omujaasi batudde balina emmundu babiri ne waliwo ogenda oyita waliwo ayinaki emmundu piki n'ezikira kati kitegeeza omulimu oba aguyingira tonneetegeka omulimu oba aguyingira tonneetegeka kubanga pikipiki y'ababbi ekisooka ekikulu kya byonna pikipiki y'ababbi erina osigala ku idoli ati naye ekyo teeka okkiriza nti olunaku lusobola okya nga tewategere piki neefunamu anti ennaku zo ziba ziweddeyo naye kati wano ennaku ze oyo akyali mu nnaku ze naawe tosaana mugambako naye nakirowoozezaako gabayo ng'amaze ogibwavi akwata mu kaliro nga keko y'akaliro ate jjukira bw'oba akabba oba oyagala oyongeremu akaliro mukwagala kwongeramu akaliro jjukira mu kugenda okubba aba akaliro yakabaze nze bwe mala n'ekikola bwetyo nga nsiba nga nseka afande badde ensaaga kaakati wategerera nti obadde tosaaga wali woogirira wali woobeerera ng'ogimugikola bidoti nani ekitegeeza pikipiki yabadde awo no womanyira nti wadde ogezaako mujjako mundu nalabye amugoba ng'alinga ayagala ogimutunuzaamu neŋŋamba emmundu bagiyita emmundu olulimi lwayo oluganda olumanyi bagiyita mugemera wala kati ekigambo mugemera wala kirimu oluganda n'olusoga ekigambo mugemera wala kirimu oluganda n'olusoga mu luganda okugema kukuba kaki kayiso kugemera wala kitegeeza oli empisa gikasuka nejja nekola nekugema kati okugema mu lusoga kuba kola ki kukwata kitegeeza mugemera kukwatire wala bannange naye ndowooza as we start the week waliwo ebintu ebimu bye tulina okutandika okwetunuuliramu ne tulaba kati abo abaana babbi oyo omwana waliwo amuzaala tebakulimba alina maama we ne taata we ekyewuunyisa ku leve yayinza n'okuba alina abaana kitegeera naye gwe okeera otya ku makya n'ogaa nti omulimu ogwa ngenda kugenda nyakule ki nyakule essimu okwata otya kati look at this month how do you wake up in the morning pikipiki ya millionaires n'okwata pikipiki ya miliyoni 4 ogenda ogibbise essimu ya mitwalo 2 oba ontegeera bulungi it doesn't make any good sense kuba senga bakukwata andi abamayindi ajja by mob justice oyo ku justice eyaffe gye tukkiririzaamu okomaawo ne piki yekomaawo mwenna mukomaawo musirika lwa mitwalo ameka 2 ate nga nno waliwo atunda essimu gyabba emitwalo 218 anti nkugamba kakati then what is your calculation mu bulamu otegedde kati oyo omubbi omuze gwamukwata bukwasi naye ekyo kiddayo eri n'omujaasi
ate nno kankubulira nicyo kyaswazizaamu eggwanga diguli gyaliko kyaswazizaamu kankubulire bwe batanoonya musajja oyo kumukwata owa boda bwe batamunoonya kumukwata they are to blame not you not me bo basirikale training ki gye balina banoonye omusajja oyo bamukwate ate n'ekirala nze nalabyewo challenge awo nagenze nendaba omusajja engeri gye yagenze n'adduka n'ava n'abasirikale nalabye move etali nomo abasirikale bagenze ne bava mu place bonna ne badduka ne bagoba ki kyesitamanyi wano babadde bakuumawo ki ontegeera olaba omwana bw'ayinza obbawugula nga yabadde taze kubba ssimu nga waliwo ate ekijja ekidde enjala kiba essimu olaba wasika essimu n'akutwala bw'ati mwene mudda wali muba mukyayiriba eri ne baba balula eno mwenna okimanyi abo abasirikale singa babaddewo muvu ey'ekikulu ekyo bandibadde bafu kati kuba mwonna attention yabadde etunuddewa kwoli abbye essimu ontegedde tewaliwo yasigadde ku gaadi muganda wange mu training y'amagye waliwo ne bakuteeka wansi we bati omusajja n'akubawa n'essasi wano kutu wano ba era bwe wenyenyamu nga -1 bwe wenyenyamu bwenyenya gye sinokola bwoti -1 akitegeeza bwe obadde ogudde cover oye yes kubanga essasi kasoli wulya nga livuga omanya si liryo eriryo toliwulira nga livuga owulira bulizi ofudde oliwulira muno munda livuga toliwulira essasi eritali liryo tosagamba pulidde essasi maama linkubye eriryo livuga kasowulira ku ssasi bwoti yakyenkuwa training yange kakati ekikulu kya byonna aka video kalimu ebyokuyiga nga 3 n'abasirikale you are not safe olaba nti omwana yabazenyiddeko just a border I cannot call him a border rider a thief yabazanyiddeko kweyo ango naye nze nalabyemu security era agaawo ne ŋŋamba wait a minute watyanga omwana ono yabadde azze kutegulawo bano awo waba obuzibu okitegedde tewaliwo yasigadde ku gaadi babadde 3 naye tewali yatunudde gyava bonna bamugobye buki kubanga omu nandibadde ndooza nti oba atunula eno ono gyava okitegedde so kitegeeza nti awo wabaddewo lax erifane naye nze kyensaba omusajja oyo njagala bamunkwatireko tutegere yaani tumulabeko n'amaaso gaffe ekyo kyensaba yeetaaga kulabako annyonnyole yeeyita ki kuba nalabako ku Kalwero awo waliwo abaana ba badman lwakuba nti ebintu kati biri ku kamera naye abaana babbi abasirikale emirundi mingi waliwo omwana eyabba essimu mu konvoyi era bino ebya konvoyi byolaba nti no batandise okugoba abantu kati abantu mubeereri edda si bwe byali waliwo yabba omwana ku Kalwero awo yabba essimu mu konvoyi y'omukubu mu konvoyi ya oba ebiseera wayali ya maama Janet omwana Kalwero awo kyova kati konvoyi tezikyabeera mugundi naye abaana omwana yagisuna n'ayitamu abasirikale jukira kati abasirikale nabo kati babuukako babala ebintu bibiri omwana ono bw'amala bwe mudduka okugoba essimu ate principal mumulese wano okitegeera so bino byonna byolaba bagoba abantu byava ddala kuba nti luli tetwalina nnyo kamera naye abaana babbanga awo Kalwero ffe twalinako abaana bemmanyi benjijukira ababba mu jjaamu mu ddakiika 5 ng'emmotoka eri ku mabulooka ogenda osimbula oti genda ogira nga tolina mupiira so kyenkugamba nti obubbi bwava dda kakati olwokuba nti bwava dda kati bugenze buyingira mu tekinologi okitegedde kyovula naffe tuliyiza tekinologi kati waliwo kamera waliwo biki waliwo ki kakati oyo omusajja yayetaaga okukwatibwa era bwe batamukwata ekyo kyabulabe because bwe batamukwata wano kigenda baswaza nnyo yabbye bo ate yababbidde ku kamera ontegedde ensi yonna yabalabe nti yababbi bateekeddwa
bakozese buli kye bayinza okukozesa okumufuna because yabadde ku border ina number plate kwegamba he needs to be arrested in any way tumulabeko ate ngoyo omumaliriza waliwo ne foreigner era omuntu si Munnayuganda juzi bamubyeko ba number plate mujjamu namulabye gayaze ne border najiyimiriza ku motoka bwati ne befuula ono yabadde ng'omusaabaze n'avaako abantu ababba bwe batyo abamu tebabeera ba bulijjo era olumu baba balina mu ddiiru yakulabisa ontegedde yayimiridde maaso namulabye byonna nabirabye ate nze nakirabiddewo nga nnono ali ku ssimu aloba bulobi no yafudde ali ku ssimu ono yaze okubba nedda kyeŋŋamba noono yabadde mu mmotoka okyegedde naye yabadde mu mmotoka because ekyo kubanga bwerabe eyo move bagikozesa emirundi mingi olumu bagikozesa okuba nti bagenda ne era gwe avuga emmotoka kati mweno season omuntu emmotoka yo givuge ng'ogisibye muntegedde ng'eri locked jjukira bino emmotoka bitulina ebya automatic biri bogasa ebimu kibeeraawo buli lwokizikiza jjukira abantu bavuga bazikiza mu jjaamu bw'ozikiza nga kitta nga kikola ki nga kisumulula okyegedde kati omwana akubala aggulawo n'ayingira atuula munda n'akukombooza bulungi nnyo n'afuluma bira kumpi ne poliisi calculation y'okubbira okumpi ne poliisi ebaamu ebintu bibiri ekisooka oba olowooza ku poliisi kati gwe protection gundi guards zo zita ontegedde obeera ogamba wano tuli ku poliisi security weeri n'abasirikale baabali wali ekyokubiri aba naye ali ku risk assumption omubbi agamba senga bankwata obusajja we buli tosobola kumukwata tosobola kumukwana omutta chaos egiramu katono bweti adduka yeewalula agenda wa ku poliisi kakati kitegeeza tasobola kufiira waawo okyegedde kati gwe obeera ne lax egamba kitegeeza ye percentage ye banene ye percentage y'omubbi omuntu okubbira ku poliisi waliwo ebitaala bibyawo wansi awo we babbira ennyo actually akakodyo kokubbirako ennyo olaba ebitabo byekamwoca wali ku poliisi yaawe gundi bagitawo soma bagitaani kira police station awo babbirawo nnyo style eyo naye kibabbisaawo bwe batyo ekisooka emmotoka zonna eziragayo bagagga beereere wano tosobola kugulawo oluggi bwoti emabega eyo notasangayo laptop oba ekintu ekyakyo n'ekyomugaso valuable okyegedde ekyokubiri awo kati yaba agatta agamba nti wano senga giwunya adduka ye yetwala ne ku poliisi adduka ayingira poliisi mumukuba empyezi olwokusatu aba ali munda wansi w'akameeza ku poliisi wansi afande banzita tyebakutte nga mukubamu naye ebbiri nga muteeka mu kaduukulu awo aba awonye kyatasobola kukolera eno walala mu space anti agenda jangu enansana omanyi mujja muzungazunga ajja bikolera enansana teri bitaala teri kati tulabe ne poliisi yawo ne poliisi ayinza okuzaala wayinza osanga n'abasirikale baako wadde agabbigawo so eyo move yababbi eri omusirikale ayinza obuuza that is a chief now why did you bring him so bwobanga ovuga emmotoka omanyi eno season yaggula mu mmotoka bantu bangi baguze emmotoka baagala kulya Christmas nga bali mu mmotoka kati mukugula nakugamba ebireeta accidents ekyo kyekimu ku byo nja kugenda nkikugamba bantu bangi bagula emmotoka obudde buno so emmotoka zammwe muzitegeere you lock the cars as you are going out mulookinga emmotoka zammwe tobaako weweesigambu wano neesigawo lock the car take caution kubanga ekiseera tuli mu kizibu kati n'abasirikale bwe mwandigeza okuwaabira nabo bababbye kati nabo jjatuukayo bagambe naffe tumunoonya naffe oyo omubbi yabba essimu yafande kale bwe tubanga tuvuddeyo eyo still nga tuli mu nsonga ezabaddewo weekend eno omubaka wa municipal y'Emityana mukulu
Francis Zaake Butebo oyo alumunayi omukulu oyo agamba nti teri kigenda kumulemesa kutuusa ddoboozi ly'abantu bakiikirira mu parliament. Ebyo nno yabyogedde ku weekend eno ono nga yasiibuddwa okuva mu ddwaliro ensambya gye yali yaddusibwa oluvannyuma lw'okuba nti mubaka munne naye ensambya lipooti kijeewa ku bulwadde bwa Zaake tugenda nanti kyembuuza ono nga yasiibuddwa mu ddwaliro ensambya oluvannyuma lw'okuba nti yaddusibwayo nga mubaka munne omukulu Honorable Anthony ng'amukoze eki yali amuwumiza agakonde agatenkanika. Oluvannyuma nno ono nno yategese okusaba okwokwebaza Katonda olw'ebyo bye yayitamu ku lunaku olwo lwe yakubwa mubaka munne obubi ennyo. Abatuuze mu kitundu kino nno bagenze maaso okuba nti bamutonera ebintu bingi ebyenjawulo, bamuwadde ebirabo bingi nnyo okubeera nti bamukulisa embeera Mityana bamukulisiza era bakozeewo omukolo gw'okwebaza Katonda ne bamukulisa olw'ekibambulira kyagenda maaso n'okuba nti agwako nesse kugwako yenna awo nno we twabadde omubaka Zaake is out of danger ali mu mbeera kati nnungi yasiibuddwa era yakoze omukolo ne yeebaza Katonda olw'ebyo ebyamutuusibwako Mukama okuba nti yabimujjuluza wabula yagaye tagenda kuzikiza abo ba Honorable Anthony akola abakuba akomawo for them mu parliament. There you go. Kakati ekisogera ddala awo tujja n'okugattirako ekyokuba nti nationalization finally happened. Tumukulisaayo mu ddwaliro yeebala okulwana olutalo olw'obutaliimu. Yalwanya olutalo lw'obutaliimu. Omanyi buli lw'obeera ng'olwana entalo oteekeddwa waliwo olutalo lw'obutaliimu. Kakati ye lwe yalwanye. Sooka emmwanyi yayiseewo yazeeyo mu ministry okuva mu kitongole kibadde independent ekya UCDA era ekyamukubiza teyabadde mmwanyi talimba. Ekyamukubiza zabadde empisa ze bo babiri banenyezebwa ye n'oli munne babadde bakayanira katebe babadde bakayanira katebe tebalimba abantu babadde bakayanira lwa mmwanyi babadde bakayanira katebe just lwakuba olukiiko lwali luteesa ku mmwanyi. Ekyo tubeere very clear ku kyo tuleme kulimba. Omanyize ekisinga nno okunnuma okimanyi si bino bye bakola naye is the fact that balwana kujjako gavumenti eriko olw'ebyekisiru olumu ebikolebwa kyokka ate bo bakola ebyekigwagwa n'owulira obusungu n'ogaa lwaki mubuzaabuza bannayuganda ne mubafuula abatategeera okitegeera nti mwe muli mu kulwanyisa gavumenti eno olw'ensobi zeekola naye mwe mukoze agasobi aganene mu myaka 2-3 muli mu kubba bantu muli mu kusiriwaza bantu. Ekyakubiza Zaake kiri very clear yalwanaganye ne munne mu parliament. Kati gwe bwe mulwanira ku ssomero nga muli mu ssomero ne mulwanira ku ssomero gwe ne student munno ontegedde ate ng'ojja ng'ogamba mbu essomero eryo lye nabadde nnwanirira olirwanirirako ki okuteesa mu parliament Zaake tateesa ye eva ajja mu ebyo because kiki kye yali aleese kikyaleeta aleeta ebyo okitegeera. So nze sisobola kukkiriziganya na kintu kigamba nti yabadde ateesa ekyo kiye kyagamba mbu ajja kuteeseza bannamitiiyana ekyo kikyawe kiyambira bannamitiiyana tekirina yadde that is just defiance ye yabadde na musajja munne balwa kati senga Zaake yawangudde kubanga ye baamukubye ekirungi yamukubye wa opposition tebajja gamba nti weenaalemu abakuba weenaalemu gwandibadde mukolo mulala naye bano ba opposition aba omu FDC omulala wa NUP balwanagidde mu parliament tewali kye babadde bateesa ku mmwanyi tebalina na kye bagigasseeko era batuzaake ebyo bigenda obaawo ng'ali wakati mu kuteesa ku byonna ebyali mugenda mu maaso n'okuba nti bigenda mu maaso kakati bwe yamala okuteesa what happened waliwo kye bayita rules and procedure mu parliament ontegedde wali mulimu amateeka n'engeri n'enkola y'emirimu okitegedde kyova olaba bamuggyako akazindaalo lwaki yagenda n'akuba yaggyako akazindaalo yali tamanyi waali
kubanga byayogera byali tebiri mu order kyovala ne twalinga mu debate he was putting the house in order orenson Auntie. waliwo omuntu gwe yali asuubiriza you call for no he called for that and it was sorted if you remember simanyi oba gwe oli mabega wa mawuli I remember he called for that era ekyo si kyekimukubya yes si kyekyamukubya bwe yakikolinga fo we yali azzeeyo oli n'agenda ne biri ne bibeera sorted bw'akomawo wano agenda okudda nga katebe ke bakoze eki bakatuddeko bw'akizuula nti bakatuddeko agamba akatuddemu nti owaayi vaayo wano wenabaddenkavaamu kuba ensonga ogimanyi yes ekyalina okamugjamu obwo obutebe buli special you had honorable Namboze say that yes anje nkugamba agambye honorable Akolo talumwa mugongo ate ono kumuluma wuliriza amugamba vaayo ontegedde oli alemezaamu bw'amuteekako foosi amuyiira enkuba ku mutwe azikira kati ekyo si ekyo lwaki teyamuwaabira ewagundi ewa speaker ko speaker ye maama wa house anti bwe bibeererawo ate speaker ye yasooka n'abaviira that's what I'm saying ate speaker bwadda abagabugayi mwenna bulijjo nkugamba not every good thing is right kati bano balwanagana nnyo okukola ebintu ebituufu ebirungi naye nga si bituufu ontegedde so nupu ng'ekibiina kirina first of all okwetereeza mu bukulembeze bwakyo n'abantu abo kubanga bazaake pira nnene mu nupu ontegedde naye basooke baddeyo basome ekigambo nupu nakikugambako wano nenkugamba nupu kyetegeeza nupu basooke bagitegere what is nupu otegedde nupu bwe banagitegeera ne bategeera what is nupu kigera banguyira nnyo okukola emirimu gyabwe kubanga bye bakola tebifaanagana na nupu eri wano esafalinga yokka bo bakola byabwe ate abakulu mu nupu otegedde bakola byabwe tebali ku bya nupu bali ku bintu birala nnyo so wano nze nga bwe nakugambako olulala nti ye Zaakawo yali akola campaign era yawangula akalulu kuba kati omukazi abantu b'emitiya nabbo bamanye ekintu eki Zaake bamukubanga alwanirira emmwanyi ekyo kye bamanyi era tolina kyobagamba ki era naye kyova olaba kati nawano statement zakoze zonna ziraga nti alaga nti yakubwa kubanga yali ateesa teyakubwa kubanga yali ateesa yakubwa kuba yali akayanira akatebe mu lukiiko lw'eggwanga olukulu era eyamukuba parliamentarian munne ate yennyini yasooka omukola ki okumukwatako kuba amateeka weegali nga waliwo rules and procedure okyegedde amateeka weegali naye kati gwe bwobanga ogenda kukwata kuba yakwata omusajja okugulu nga mugamba ssebo fuluma va kukatebe kange anti ekyo kakati tunayawulirawo obwana bwaffe buno obwa nassale gye tugenda ku ssomero ng'obusanga buli kukayanira entebe va ku ntebe yange va ku ntebe yange ne parliamentarian akiikirira abantu abasukka mu miliyoni tubawulirawa that is the question so eno enkola y'amaalo yaleeyo enkola y'okunyoomoola y'okulowooza nti gwe idea yo yebeera idea bawa abantu omwaganya okutegeera nti eggwanga lirimu obukulembeze si gwe kyoyagala nti kyekiyinza okukola kiyinza obutakola naye bwe kiba tekikoze tekitegeeza nti si musango okitegeera si musango akati emmwanyi yayitawo muntegedde emmwanyi emaze okuyitawo kati agenda kwebaza Katonda agenda mwebazaako ki anti yebaza Katonda ku lw'obulamu bwe n'omuyisa mu mbeera eyo gye yayitamu byembeera ki gye yayitamu bonoona ssente bo bali mu campaign bali mu kusiriwaza bantu webaza Katonda wandyebaziza Katonda tuwawangula olutalo lw'emmwanyi naye kati n'emmwanyi yabayitako kakati kiki kyeyebaliza Katonda lwaki baagala okusiriwaza Mukama yamusimatusizza okufa kutya ebyo ebikonde bitta omuntu babikube buliriza lwaki teyafudde anti Mukama yamuwonyezza ati kati bwaba Mukama yamuwonyezza amwebaze ye nga ye n'ab'emitiyana bawonye ebikonde afaara bo b'emitiyana tefune MP waayo mulala ye afe yewe obutwa tuyambeka yewe obutwa afe alabo bamitiyana eyinza okubeera katina MP simulinako buzibu naye obuzibu bwabwe nina kwe kusiriwaza abantu baffe kye basinga okubeera nakyo ekizibu kye basinga okuba nakyo butamanya
balina ebintu bingi bye batamanyi okyegedde kuba mubasiigidde ebifaananyi birala kati omuntu w'emitiya okuleka okutegeera ekintu kyalina okutegeera okumusomesa nti bannaye emmwanyi eri bweti ne bweti ne bweti kati ebintu byafuuse bwe biti ne bwe biti but ate instead afunamu nti Zaake waffe babadde bamusse kati bo bali mu campaign bo babeera mu campaign kuba kati ye yafunye relevance eri ewaabwe naye nze nkubuulidde kiri very clear kiki ekyamuleetedde okumukuba byabadde birala it's not when we are close to mwanyi basiibuusa empisa bo babiri ye neyamukubye oli yatudde mu katebe akatali kake ono n'ayagala omulwanyisa n'amaanyi ge ne beekuba omu n'asinga ontegedde kakati senga gundi yasinze singa yamukubye ye yamukubye n'amusinga nga yeyakubye n'asinga ye tukiteke mu mbeera nga senga Zaako mukazi yabadde atuddewo nga si musajja oyo what would happen yandimufungudde yandimufungudde but Zaake didn't use force. He literally touched a man. Just touching him. When I said touch, when I said touch, you don't know my reaction. But the reaction wasn't called for. What do you mean it wasn't called for? It was excessive. Exactly. Kakati gwe tosobola kubuulira muntu bw'agenda kunyiiga. Gwe sisobola kugojja ne nkugamba nti bwe nkuba oluyi lwaki ate gwe nawe tonziriza luyi olijja mukuba oluyi akkuba ekikonde what will you say nti okoseza amanyi mangi nze kkubye luyi buli omu alina kyakozesa kati gwe reaction tesobola kuba yeemu oshegedde so kati this was a fight between Akol and Zaake which does not need anyone in Mitiana to make it as a point tuwebaze Katonda kubanga musajja waffe yawonye musajja wamwe yawonye tebamwataakinze bw'ataakinze he was in a fight bw'oyingirira olutalo lwonna lowooza ku bintu ebi kuwangulwa oba okuwangulwa as simple as that kati ate bakuwangula totandika kifuula topiki bannange bankubye nnyo bankoze bubi nnyo nina okwebaza Katonda ku kino kyempiseemu no amutwale mu kkooti tewali mateeka amutwale mu kkooti yamukubye legal team kyemairi mu bikola that's what I'm trying to say amutwale mu kkooti kati lwaki webaza Katonda lwaki oteekawo embeera bano bali mu politics waabwe bali mu kukola bululu bwabwe kati ye yakoze bululu era kati ye gwe kyoba omanya walabye bwe yabadde ku kitanda kyabaddewo nga buli muntu agenda omukyalira buli omu ayagala ate nga buli lwamukyalira bako nekifaananyi bwati nti okulaga abantu tyembeera kati masannyalaze baani abayimirira ne Zaake nga bamukubidde mu paalamenti nange nze omu masannyalaze byalinaku zino byakugatta akubala Zaake akola mu meme anti kakati kyekyo yenkola y'ennaku zino tolaba begaali gakayanya abantu wano gundi ennakivubo bayita enamboole bw'amasannyalaze gayiika kumukumu nga buli omu anoonya waagalondera nalaba mpuuga awaga alaga omukulu nti bwendi temunengera nendaba omulala nga ajjako enkofiira yeetereeza bodegaadi n'amukiika eggaali ne bannange abaana abo kale tuveeyo so kati mu byonna kyolina okutegeera nti politics waffe yayonooneka okyegedde era gwandaba wiiki eno nga tugitandise bwe tuti lowooza nnyo ku bikugattako politics muleke politics yayonooneka yafuuka wakufuna buli omu anoonya wakola ki wafunira tebikyagatta ontegedde tebikyagatta byonna biri awo buli omu ayiiya buyiiya ono ali ku kino ekisinga okuluma nti be bano abantu b'opposition betwala tulowooza nti be bagenda okulipulesinga gavumenti batereeze ebyo gavumenti byeremeddwa naye ate babisi nnyo n'okusinga ate gavumenti gye twagala okugoba that is very painful ekisinga okuluma nti babisi nnyo okusinga ate betwagala okukola ki okugobayo babbi nnyo okusinga ate betwagala okugobayo okyegedde buli kibi ekiri mu gundi buli kibi kyolaba mu gavumenti eno ate aba opposition bali 10 times worse gwe olaba obutemu ate bano babi nnyo
bw'olaba obutayagaliza okonjera ssebo okonjera bukonjizi gw'olina obukakafu nti sibatemu ate nze gw'olina obukakafu nti batemu gw'olina obukakafu sibatemu anti gw'olina obukakafu nti batemu oba kwogera bwogezi byanjwanjwa ku bantu ati byanjwanjwa kati bwe njogera gw'olina obukakafu nti sibatemu anti nawe tolina bukakafu nti batemu lwaki olowooza nti sibulina nze njogedde obulina gw'obulina obubwo gw'obulina obubwo nze njogedde ontegedde bulungi otegedde bulungi nnyo nkugamba nti obubbi bano bebasinga obubbi olwaleero gundi bebekulu yavuddeyo ne gundi ono madaada ebimu nali nabisirikira naye bakama baffe baba byogerako awo nsobola bizaako eddoboozi kuba kati awo nze mbajja mu katabo ka bebekulu waliwo nno abalala bemutamanyi ate abakambwe ennyo ebyamadaada kati biibyo ali wali yekalakasa biki but this is all bano bali mu ntalo zaabwe gwe wanyima kino kankolere bali gwe wankola bwoti lwaki kikolera bali kati kankole bwenti pasente zaayo tojja zimpa kali nja kukola bwenti kati gwolaba omuntu kujja ku tv naye yekalakasa era bannange gavumenti eno mbi naye abatayogera ekyo aba alina gwabanja amulaga nti olwaleero abantu abakayanya gavumenti abatajagala ate basinga ogifunamu fe abagisapoti nga tugifunamu kuba ffe tuli baayo nobody cares tulina nte ensibirwa tulina nte yaffe ensibirwa bagitulekera tugirabirira bulabirizi ab'oku kyalo be banywa amata kati bwe tuba tuvudde waliwo ne bebasasula bavume waliwo mutabani wammwe agenda nno ayagala kugaza youtube eba nene yegenda bamuyitaani bwe tuba tuvudde emitiyana toyagala kwogera ku youtube yo bajja giggala nayo nga bagiggala mutozi waffe yasalawo batutemanyi teri muntu asalawo bagaye mutozi waffe yakolaki bagenda kuggala youtube naye oguvubuka ogwo ebyo byammwe mu mainetalo zammwe we tuba tuvuddeyo eyo tukomawo mu entertainment era bwe tujja okumaliriza olunaku olwaleero over the weekend we had David Lutalo ne Kabako manyi gasasi Kabako yabadde celebrating emyaka 10 bwe duwali ku kalenda ate nga mwana mulenzi Lutalo celebrating emyaka 15 wali ku Serena Hotel abaana balina ekintu kye bakoze lwakubanga Kabako mukwano gwange Kabako nze sina muyimbi anyimbiranga Kabako ne ku Serena agenda kubeerayo ku High People Music Awards era funa ticket yo ku mitwalo 10 jokka tugenda kubeera wali ku Serena Hotel mu Kampala tulyoke tweyagale twekole buli kintu kyonna kyoyagala red carpet experience fe tubeera ne red carpet yaffe ba red carpet teruba lukubo lwa carpet oyimugenda ne mukola enkubo za carpet ne muzira red carpet ebeera yaddala red carpet meters zigera kuba meters doze 10 nga 4 10 nga 4 Serena yonna okuva wano ku luguudo nedda Serena fe always betubeerayo buli luguudo naluba lwa red bwe kibeera ku High People bw'oba wakana bula tikete yo emitwalo 10 tetukola lukubo lwa carpet ebyo byatulema twabigezaako naye byagaana we are waiting for that day 13th, I mean 15th. 13th edition. Edition ya 10 nemeka? Kabako yomu kwa yimbi abagenda okuyimba. Era Kabako no last year yimba Kabako tumwagala nnyo era Kabako tukwagala nnyo. So he happened at Kalenda then David Lutalo happened at Serena. Bichebyo gwe byewagenze maso nokuba nti wetegereza ku shows ne biribe wapikinze out ebyabadde outstanding ebyakufrustrate nze your overview Kabako Kalenda Lutalo Serena Kabako yawezeze emyaka 10 egy'okuyimba bweddu era tukukongratulatinga Kabako webale kuyimba bawadumuna bawadumuna kati balina ne baby waabwe bazadde kadumuna bakazadde kakatonedda sebo Kabako musajja mufirika tekina makulu aba Kabako totunyumiza byadumuna fwe mu Afrika omwana abawaani wa musajja yakazadde ne yakana Kabako akawala akatako Kabako sidumuna Kabako kale yazadde kabebi Kabako Kabako kireke yazadde kabebi Kabako ate kaddala ate tukwagala nnyo Kabako by the way respect
international bawadomna ekyamazima shows zabadde nnungi Kabako yafunye ekyo kyeyabadde agwanidde ofuna ku kalenda kubakkiriza obagala abayimbi baserebyemu tebakyayagala kuyimba Kabako lwaki tukubira music okyegera n'ebivulu babitya abantu tebakyayagala kuba anti kati mwayingiza politics mu ndongo yaffe kati ndongo yayononeka abantu bakyalina music okyegedde oli omusanga abantu bonna omanyi lwaki Kabako yakoze 10 years of experience kuba yabadde talina music naye nga tawuli yagala kukola show kakati abantu bazze kumuwagira nga bobe era babadde awo Kabako babadde bazze kuwagira musajja waabwe because talina luyimba lupya okyegedde talina luyimba lupya bojja n'otunula kati bonna balinga bazze mu bikadde mbukuba bikadde bakuba kikadde okimanyi show zonna zetulabye omwaka guno gwonna zonna zibadde tewadde n'omugambe ekipya muntu ogwe yakoze oluyimba egundi yakola n'akola oluyimba n'akola show nga yaluyimba gundi ani musajja waffe ono waki ow'enkudi liripazi negundi yakola this is yasaalongosera gye yakola mwaka guno yayina akayimba kannaalu yes jako kamera ukyalongo teyakola ajjeko kamera nkubuulira ebituufu kuba kati kati Denoni nkutumiddeko omanyi Denoni yatembe yakaba nange mbo bakube saalo yakuba omugdo katago male wali tetozzayo wa saalo ngo tuleke muono nye industry mugiteekateeka mu ebintu byekiyaye ulira gundi Kabako ekyatuukawo nti Kabako yafunye abantu be yabadde alina okufuna ontegedde ne gundi yafunye abantu be yabadde alina okufuna Lutalo ne bombuuza ekibuuzo nti show zabadde zitya zabadde mbi oshegede chengeza kugamba zombi Kabako ne yes they were ugly shows as in the word ugly yes as in the word ugly basalidwa ebivulu oba oyagala tegeza nti ebivulu byabasaze bombi kwegamba okusala kwa ekivulu kirala omanyi we need to understand levels sagala kwogera nga amateur ba amateur boogera ebyo ekivulu kya musaze ebivulu bisala mu ngeri nyingi waliwo n'ababeera n'abantu naye ng'ekivulu kimukoze ki kimusaze waliwo n'ababeera n'abantu batono naye ekivulu ng'akikoze ki ng'akifunyemu ontegeera kyengeza kugamba so but ideally bano ebivulu byabasaze in one angle or the other tomanya we yafunidde ontegedde so shote zabadde nnungi nga bwe zandibadde zibeera 10 years of experience Kabako yalibale tatutegeka wa ku kalenda oba ntegere njagala je ku gogo cricket over that is where oli mutemu gwe oli mutemu omanyi Kabako hawi kyenkugamba nti Kabako olwokuba ntalina kiri kye nasooka he does not have the music abantu boyinza watuda ku performance ya stage ndoza abantu obalala bosobola okugejingira kati kankubuulire omanyi azaala Kabako bamuyita Coco Finger. You can have Coco Finger. You can have Kabako, you can have Gravity. Those are the guys abali. Exactly. Webajja ku stage. Coco Finger. By the way, Kabako. Sesura yajija mu Coco Finger. Ne ate Kabako yakisussa. Anti nakisussa busussa. Nakifura brand. Kati abatamanyi bo balowooza. Nti Coco Finger. Kubanga Coco Finger kankubule. Zigiri. Oyo. One soldier, one army. Oyo. Mubi era nsaba Katonda nsabani alete nzikiza ku mugaati kwani alete nzikiza ku mugaati uyo yalina line engumu nga awanda ebigambo ebiramu ma producer radio net TV presenter radio nalabanga music we nnyo gundi yamukubanga nnyo Rwamiti Miles Rwamiti edda twali Kasubi secondary the times of Coco Finger but twakuba nze nali nkuba Coco Finger is kigambo kuje Coco Finger is a big deal anano limba yayimanga lwewa bali bayita lewo from the video the sound he's too good. I don't know why Coco Finger tetufuna yoko mukama yambe Coco Finger tova mu studio atafuna atalaba Coco Finger yasubwa nnyo no katika Finger my miss my miss nakati senga baziwa airplay nakati senga baziwa airplay omanyite ze nyimba ze
tezivangako. Who used to write for Coco Finger? I'm not sure. Njagala owulirize ennyimba ze. Engeri ebigambo gye yali abisengeka. My Miss, Mr. DJ, Coco, My Miss suppose ye yali mjakwagala sister era yegwe My Miss. You know your sister nawe yegwe My Miss. I really love you the way the God treats me. That was My Miss. Emikono waggulu. Mr. DJ. Engeri gye yakola. Kati olwo oluyimba luyinza okukaddiwa. Ne bwe waliwo kati eyapule. Ne bwe waliwo kati lwakuba nti zino embuzi z'oku TV zibeerawo. Musajja tava mu studio atukubeyo akayimba aka. Nadamu akayimba ka Fred Maiso omugenzi. N'akakolamu era oluyimba. This is a remix from Coco Finger to Fred Maiso the late. That was a song. Was such a nice song. No, he is good. Kakati kyengeza kugamba nti Kabako is a duplicator. A replica. A replica. Is a replica of Coco Finger. Ochegedde. Nti Coco Finger yazaalira ddala Kabako n'amuleeta. Kati Kabako n'akola bulungi olwa TNS. Ochegedde. N'akola bulungi ne performance ye nnungi. Challenge ya Kabako. Olabanga ekivulu kiddibye ng'abadde tomulanze ng'abayimba be bayimba teba mukubire simu omugambe duka omugambe jangu omugamba ninnya boda sente ngenda ziteekako obuteesi. Kati wabanga ekivulu kiri oba kiriwa kiri ku City Square omuwera makindi omuzinzaalo ajja ku boda ng'obekama ng'anagamanaga bamuyingiriza abawagizi bati olutuuka stage negwamu olugirinya kunagwa. So he's one yakoze ekyo kyeyabadde alina okukola. Reason being teyabadde na kipya kyagamba bantu naye ng'ate he's good. He really wanted to have a show. Yeah. So that's why yafunye ekyo kyeyafunye. Sure yabadde nnungi generally olw'okuba nti yabadde omu okupika kungi nabe Bobi Wine amupikirako nuupu biki nga bw'obimanyi ebya politics eyayingira muki kakati abamu bagenda si lwakuba baagala okumulaba naye bagamba katubeerewo omusajja waffe ebifaananyi bireme fuluma nga biki nga bibi. That was one. Then two of course teyabadde na luyimba definitely. So performance nebeera performance yabadde nnungi ate okusinga ku ya Lutalo. Lutalo's performance was fake. You didn't like it? It was fake. It was more of women ukwemoolamola. It was not nice. Era nze nayingira nenfuluma nengenda mu mmotoka neneebaka nkubuulira mazima nalijjukira nko kyo nali sigyetegekedde kyekyamazima saagenda lwakuba nti yabadde mbi naye nali tebyanyumira era twavaayo nekyali wange omunangamba shembo yemu ontegedde nenfuluma nengenda neneebaka mu mmotoka nensoka nembeerakawo mu mmotoka kuba nalina ebizibu byange nange ku mutwe kati ndowooza part of that nakyo saagala nnyo kulowoozesa bantu nti it was that bad naye nkugamba nti nange nalina ebinsumbuwa waliwo bye tutayogera ku kamera wali tosobola kunyumirwa 100%. Kati nasobola kunyumirwa 100 but ate ne vibe nekubula but kwegamba olumu bwe nzijjawo buli obuwongo obwange nenteekawo the analytical bit of it show yali average the good performance teyali that good enyambala ya gundi yali very it was so mukono than Serena Hotel. Enyambala ya gundi ya Lutalo yali very mukono than Serena Hotel. Then ekirala kye nalaba kye nanotisinga abantu tebaali as many as they would be given ebimu ku bizibu byakyo gundi teams za Lutalo zaafa. If you remember the Lutalo teams that used to happen. Team David. Team David Lutalo nze mama wafuswa nze mama gundi olwaleero owulira request shows notawulira mu Lutalo nga bamusabye ontegedde gundi natete tebakyamusaba okitegedde si lwakuba nti muyimbi mubi naye lwakuba nti doza team tezali oba motivated oba zaafaaki I have no idea. Ground yakendeera ya Lutalo. Lutalo is still big, is still nice. Kati ate ekirala Lutalo yakoze show nga taliiko ontegedde nga taliiko he was not
teyabaddeko nga bano gamba nti ye muyimbi kati aliko kuba yabadde abeera ayita mwaka nga alina ennyimba nga 8-10 okyegedde nga nnyimba kale nga 6 nga 4 nga zitambula olwaleero tuli mwezi gwa 11 buli oluyimba lwa Lutalo luyimba ki ngobudde kuba bongo teyaddamu na releasing another song was it luyimba ki gwe lwogere bwogezi the fact that osobola okukola bwotyo teruliiwo alina oluyimba nani nagundi na Rema namakula katata abawogezi ba Rema bagamba lwa Rema n'abalutalo bagamba lwa Lutalo ontegeera kyengeza kugamba nti it is just a collabo okyegedde gyotasobola kuyimirirako n'ogamba nti kati banayi so kiriyale show ye yagikoze mu kiseera ekizibu yabaddemu ebya nuupu nga naye yennyini alina fiya ekyo yategekedde mu kifo kyatategekeramu Serena teyingirikika bamama naaka b'omukatale tebajjaayo naye ate nga gundi bayingirayo nenga bajja Afrikana kyenkugamba nti kati kyenkugamba nti tosobola kwekwasa era abantu ababadde beekwasakwasa ebintu nga bino era bye yanuupu no si nuupu gundi bamusonyiwa ne bagoba n'okugoba abantu togireeta nga nsonga no ate kati naye alina ababe nkugamba alina ttiimu ze alina abantu be abakkiriza mu Lutalo okyegedde omwana weeruweeru so kiriyale waliwo ebintu bingi because factors zonna ozitunuulira much as kubanga ekyo si kyekifo kya Lutalo if you know Lutalo has his home Africana ontegedde bw'oyogera ku Lutalo Africana okyegedde era tujja kumaliriza guno omwaka gwonna tufunyemu shege ya Wizo eyali ku Africana yokka ye yakuba n'ogamba nti kale ekubye kozi neyagunde yali era ku Serena naye yo tosobola gibala nnyo ku Serena guno omwaka gwennyini singa gutandika wakati kati awo okyegedde so kyekyo had a show Chameleon had a show gundi yali had a show bamitani oyo gundi Aluna had a show and a good show so omanyi ono ye lwaki kyabadde bwekiti ekya Kabako ekyagundi ekya Lutalo kubanga olwedde babadde abantu bamumanyiira mu kubanga akola music is an active artist agenda tuka mu muziki mungi ontegedde is an active artist kati saawa eno babadde bamulabira nnyo ku nnyimba ze kubanga abadde nga atuwa luno batulina gwa kunaleta kakati oli ajjaze kulaba music ajjaze wano kulaba music omupya ontegedde tebamumanyidde mu kujja kumulaba nga legend but I think Lutalo atandise okutambula n'ava mu kifaananyi kyekyo kyonnyonnyola. If you look at Lutalo now, Lutalo is that kind of person atandise ofuna that peace of mind. No matter there is a big song or not from him, but atandise okutuukamu eyo league yokubeera anti which is very dangerous to an artist. It is dangerous, but we have quite artists kati webali their presence is felt but nga tebakyali ku anti kakati ate Lutalo kati yajuke yategese mangu okyegedde kinganga okutegeka amaddagalo oyinza okutegeka show nga bagiyita oba ati nga it's been nga tonnatuuka abantu tebanna bakukkiriza nti Lutalo okaddiye bo bakyamulaba nga fresh Lutalo okyegedde they don't see him as Ronald Mayinja as all these people bo bamulaba nga fresh Lutalo kinga okugera kumacha n'ogamba nti nze ngenda kuyimba nga gwani sakala gezesa kumuyimbi yena tulukufane but chenja ogamba nti bakyamulaba mu active service of music bakyamwetaaga yes bakyamulaba because of new songs kakati ate alina kuwumula senga wumula emyaka egi n'abayita ate tebajja bwe batyo ontekera kyengeza kugamba naye kati essaawa eno bawulira ennyonta egamba nti Lutalo tuwe give us okyegedde naye senga wumula emyaka egi najja ate sho teyinza kuba bwetyo eba nnyo nnyingi kati bagamba nti kati katulabe legendi waffe tulabe kupapaala bwaffe kati performance nayo teyabadde ennungi nga bwe nkugambye omwabadde ne Bugie Gloria Bugie bankyabba omutima bagumenya bba Gloria Bugie bagende mu training e music
kyenazudde ku Gloria Bugie ku live bambi kyenayagadde ku Gloria Bugie ayagala music oba teyasanzeku kabaati Gloria Bugie kyenayagadde ayagala music ate n'okwambala n'agezaako okubeera nti ali decent kigambo decent ne Bugie Gloria Bugie bambi ayagala okuyimba era ayimba naye bamuleke ayimbire mukono ayimbire nnyo mukono ayimbire nnyo ku kalenda ku Serena ndowooza twandibadde tutwalayo abantu abatuukanye n'omutindo gwa Serena Gloria Bugie enfaanana ye tesaana ku Serena mukyala anyirira bw'aba azze kukyalawo bukyazi nga tazze ku performinga omanyire miteriyo bino ebintu ebimu bigumu okwogera abantu bibayisa bubi kuba olusi bantu bano babeera n'ababawagira naye muwagizi wa Gloria Bugie muyimbi waffe gwe omuwagira birala wamutadde ne ku screen zo kali akayimba ke yayimba bankyawa bba go okamanyi b'omutima bagumenya bba nkugambye kyensose kugamba nti ayina abawagizi be nga ggwe no problem era yenze musaayi gwa Bugie mu bendo ly'emaki kati okubana leero ono ye musaayi gwa Bugie mu bendo ly'emakindi yenze musaayi gwa Gloria Bugie so nga okyali kubeera Gloria Bugie era yayimbye ontegedde naye line up eyo yekuumire nnyo mukono ajja buzibu ki obwabadde Gloria Bugie okuba live kuba ye yaze n'abakuba ng'eri bamukubira nagamba nkyawa baaba niŋŋamba otulina kati Gloria Bugie n'abanda n'akyukamuko ssebo era yakyuse naye kati simanyi lwaki yayambadde nze Gloria Bugie takyanyumira ng'ayambadde takyanyumira ng'ayambadde kuba kati ndaba nga tunula eri mu kamera aba atufiiriza Gloria Bugie atufiiriza nnyo ng'ayambadde nze ndaba nga kubanga era yabadde ayambadde akasikaati naye nga byonna abaana bebedde bali ku ssimu zaabwe bati abisseewo Gloria Bugie mumuleka ayimbire nnyo gundi waliwo show ezibeera ku gundi wali bayitawo ebusega ku gundi bayitawo akafo k'ebusega okamanyi tokamanyi bakayita nga nkeerabidde erinnya kali awo kakola ki no kafo kalungi nnyo kabayimbi bagendawo bayimbirayo bayimbirayo biki it's a bar restaurant balyayo emmere byonna n'okunywa banywa bakayita batya simanyi bakayita no I'm forgetting the name bakiyita batya kaliwe watuufu busega wali okagenzeeko nali ngenzeewo ki ekiriyo normal place oba ogamba new boys happy boys ne happy boys nagigenzeemu ye busega ne waliwo ate akalala akasooka wano bakayita batya kavaka nderabidde weerabizino ki ekibeerayo ekiriyo music dance and drama sikategedde bulungi simbi nnyo bwobanga tokamanyi naye gwe kyoba omanya nti ba Gloria Bugie babeera mu kafo kali wali abayimbi ba live band bangi bakuba lukoba ku lukoba naye nga n'olukoba tomanyi we luli naye nga bakuba ne bamansuka ne bakuba ate ogaye bayimbayo ati bayimba bamansuka kati ye badde tobalera nti yabadde yayimba amansuka erebeera the opener tubeera buli lunaku olw'emande yakawungezi agaliwo YouTube channel kwe tubeera mwami Obote tubeera naye nagenda maaso n'okuba nti agituggulirawo mu bujjuvu wiiki era tugibalekedde now you can start your week in style abantu mu wiiki eno basuubire essanyu n'emirembe basuubire okwagalana ate beeyagala ennyo mubeere ize
mubeere easy omanyi bw'obeera easy n'ebintu biba easy. Yeah, get a maso nokuba nti olikinga video eno subscribing ku abasidi obususu tulina twagala kusala nte ya mitwalo 10 agaliwo naye tulina omutwalo gumu n'ekitundu wagumu kanaana tuli kugumu kanaana we still have a long way n'olwaleero lwokka tusobola okusalawo ntugamba nti kati nga abantu bali mu ntalo z'okuggalawo YouTube channel ezimu kati tuwewo YouTube channel tugigulewo gamba munno subscribe tukole emitwalo 10 tukole record nga alienskini bwe yakola record yakola show nga yetegedde mu nnaku ezi liking a video eno Rukia yabadde ku camera. Thank you so much.